Kyoyina okukola ekirala kyembadde nerabidde kwata zino sente zino zivudde ku kiweebwayo gula layini otekeko neya tayimu onkubire nfune enamba yo enamba eyange njikuwadde kapapula kali waliwo ekisigadde ye musumba kikwawa zasebo mukama akikubalire anagwire ekyejo yalina ekyejo zimulo film production bebakuleetedde naye nga lunaku lwa mukaaga n'olw'essande tuba nekira Uganda wano baba TV nga bulijjo najagamba mulongo babire Rehema yena nyini sinema okuntiko waziranga mulongo babire Rehema yakafulumya producer tosuwa mayanja mumujukira mu businema ng'ekigango Braniki Benz bonna bali muno Prince Owen bakayise The Secret jajja kijanga jagamye mpaka jagala ka mu bizigo n'engoma z'okumpa akalemaanjovu bakeekaki nkesiige maaso abasajja bagenda kunjayanira bamugambye bwanesiiga ako akaddagala ensenene ku mataala bw'abasajja bagenda kujjanga ensenene ku mataala bw'agambye abadde ategeeza oluyibaato waliwo oluyibaato lubayita okuva gye bali ng'amuzingira oluyibaato aluteeke mu bizigo kwa pupu alaba akadala kano baluyita oluyibaato genda okateeke mu bizigo okatabule bulungi tabula bulungi kanoge naye tokola ensobi ne kagendako amazzi okeesiiga ova kunaaba abasawo bayaayi katoliza okwesiga ebizigo nga tolinaako wadde otuzi ku mubiri kati munnayo oluvannyuma obudde bugera maaso n'oyitawo munaasonywamu katono nnyo abalabi bange siri bulungi naye wadde nga tuba tulina okukola nnamu senyiga doboozi siri ya mulembe era nga bw'owulira naye tuba tulina okugenda mu maaso n'okuyiriba katuddako mu kifo ekimu Shaira aliko akafo wano we banywera zino kimpugugu kimpanya atudde agirina ku mmeeza nga banyina baze sister bategedde ekyama nti bano si baganda ati obitegeera ngenda ku kanyonyi wali yenze ku kanyonyi agenze ku kavieta ajja kunsanga ku game kati ng'abaleka wano kimpanya yiyo ku mmeeza oluddeyo naawe Benz ate gwe wampise onansonyiwa emirimu gibadde ginkutte ekyokadde tegenda kunsanga nga ngenda mwanyina na mwanyina wankubidde speed nongamba olina kyoyagala okungamba kiki mutawaana ki tewali muzibu wona lakawa muzibu bwa mutima walokose waze mu mwoyo olina okuwulira obulungi ati mpulira bulungi bw'oboze nange mbeera nga ndiko mpulira bulungi nga ndi ne mwannyinaze mune mwannyinaze akikulembeza nnyo ebyamwannyoka ebyo nze kyempulira ate kati kyempulira kirala kubeera abooluganda nze naaba tetuteekeddwa kuba baluganda kikyotegeeza leero no mwannyinaze nabika ndi mu muhabbati naye wakali omuhabbati gubadde ki wanywedde bikiggwe fire disisitawo oyitidde wange ojja zanywedde kimpanya ate gwe yekubye gwe naye gwe olina okumanya amazima kati kyendaba alina amazima ge yategedde nakakatambaala ke bakusiba oli mu busibe bwakatambaala genda kubulira njiri yava mu busibe ne daddi waffe si baluganda obadde okibeeri kitaawo n'owaffe si baluganda ekyo wakiwulirako biki byoyogerako bannaye okuva nga ndi muto era tukuze tukimanyi tuli baluganda bali baluganda oli mwannyinaze leka totandise sitole era gwe bannaye ebintu bino tobiraba onneesiga tonneesiga Benzi nsobola okwesiga naye ate nga awo ekituuse mwana naye senga nategedde ti bino byompitira senga nategedde nti ompitira bino byakudda mu sitole ate mbu sandi ze nakuzja beera bulungi kubanga lindako naawe lindako kyekugamba ge mazima nze kyekugamba ge mazima according to my source of intelligence drone zange eza satellite mpoma alinga oli pastor owoku TikTok drone zaalabye ebintu
nze nakola research. Nakola research era n'omuze mbadde nyambako lumbuye. Ebyo bituufu ebyo. It's better I do my own. Kiba kirungi nange okwekolera lipooti research zange. Yakozesa waakiri lumbuye waakiri. Lindako naawe. Twakwambala yero no. Nayambadde wa kisiraani lwaki sayambadde lwedi. Kagenzi. Sandijidde mu yero. Benz. Tuba tulya waka. Taata yajalimu omuliro. Benz aliwa. Alabika aliwa badadi we. Tali yeyo. Jezo kube simu takwata. Ebintu bye emali bagikutte. Container bagikutte. Chukeri musereza ngempiti. Sate nyingi. Promosi milioni 8. Milioni 8 luli mu container omwo. Esimu takwate wachitawe nkubide gundi. Kitawe ngende munone. Atewa. Kugamye okubide jima agambye abaana tebaliyo. Kumbe bali bade bagenze muzikimpanya. Ogenda bayitogera basanga wese mutakwate wachitawe tebaliyo. Naye dadi omanyi kyobokola. Omanyi kyobokola. Kubira omusajja oli gwe nakugamba luli. Kiriya oligo ali ogambe kiriya ng'agent. Kiriya link agent. Gajja mukubira. Hello? Je bale bugana wange je bale kose. Yes. Inito yensonga enkomezaawo wano mbadde nkyalina byenkwasaganya ku office naye yensonga enkomezaawo wano. Kati ngajja muyitira mu nsonga emukomezaawo. Emali bagiboye. Ne mbadde bize muko ne nkubira omwana ono ajjo olezesako okubira omwana ono omanyiro gwenkola naye. Gwetera okujja naye n'omweru ono. Naye ate abadde taliyo esimu nga tagikwata. Ninga ngenda kukikolako nkyamutu. Kiriko togira to mbeereramu awo. Ngenda kumusiwe mufuna musindika jene gundi ne sente. Okay. Kale. Webale. Antasiza. Agambye atya. Ngambye apade dakika 3. Apade dakika 3 ku ssaawa sisuka ssaawa. Wakati we dakika 3 ku ssaawa. Kyonna. Agambye tukole ekyetaagisa kyonna kubanga tugize twalayo akasente. Ono bajadaye. Oyagala obunyonyi ba. Gasiya! Mwakali nyonyi bannaye ate kiki? Kati ojja weebuusa. Ojja mujja mwebuusabuusa. Obadde abanoonya. Obadde kitamu abanoonya temulabikako na muli awo. Muli mu kuzunga muzunzi. Kiki munjaga? Kunzitira musajja. Mwagala kutta musajja nga banoonya buluta ne benina tebammala. Mwagala kukendeeza. Tukoze ki? Twamuwadde butwa. Gwe Mandela. Gwe wabaaki. Buzibu ki bwe mulina? Wabaaki. Ati tukoze ki? Yone yagende wa jajja Kalibondo. Babadde muzigemu. Nze mbanza njangemu teka mu silent kati ulira. Kati gwe ono gwe yakwasa empapula za business. Simu tagikwata kuba abadde eri ng'atokota kyannyina. Akyagala. Uli mukuzanya game. Gozanya game gwe simu yo nawe tokwata. Emotoka gye nakugaye twala ku washing bay wagijeyo. Mbadde neera bisagijeyo. Kati oyagala esula eyo genda ogirete mangu. Mwana kano n'emmotoka. Buli omu kye bamugambye okola yakyera bino yerabira obuvunaanyizibwa bwa bizinesi. Ate eyatandise okwana. Kati akaseera kano tulina obuzibu. Tulina obuzibu oli mu kubuuka buzibu kyati. Emali bagikutte. Chukerimu sente mpiti. Sente nyingi. Nyinyi lwana luli mu container bagikutte. Kunoonya ebintu byonna gw'obirina. Gw'olina lisiiti. Bena gakiriya linga mpapula. Papula bagala zikiriya linga tolabikako. Sonyiwa konsonyi. Revenue. Okiriya. Duka genda ku revenue. Olaba oli omusajja owaluli yatuyamba obere nga mukiriya linga ebintu yita ku office. Nga dduka genda kola ku mirimu. Olaba abaana. Bano. Kolabe nakugamba business ogikwasa okuguluminga omwana. Oba oguluminga omwana. Kati kyakitegere tajja kiddamu. Alina okubanga buli kaseera essimu kweri. Kati akitegere tessimu alina okubanga aginesa alina kuba wa business. Tereera. Abanaye mami. Tuvaayo eno tudde eno. Mu maka ga munaffe James. Bawalabe. Nkubulireko. Ye mukyala mukulu. Bafunye. Oli abadde mukyala muto mugole gwe baleeta. Abakozi babafunye bana business gyali bagalamu abakozi. Katonda mwefunji Katonda mulungi. Zebunaku mbadde ensaba. Ono ye mulokole nnyo. Buli kimu akinyika mu musaayi. N'ensoma kanyiriri n'asomya kanyiriri okuva ku Baluumi ku Bakolinso.
Sife bakikoze. Naye Paulo omutume. Naye Mukama ya. Faabeno. Era Mukama tumwebaza. Kyoma. Abebugerera abebujiri. Abekana bafiro teyatuwandikirako ku bbaluwa. Ebbaluwa Paulo omutume yaziweereza be Kolinso, Bebulani abawa. Ife bali Katonda litayitaga tuwa bubaka mu biseera ebyo. Ebbanga lyensomedde Bayibuli. Ebbaluwa asulanga ekwata kubo kujja mu Uganda. Shatrali. Jiba ne muganda wa mumulala aliwa. Shatura. Mami nawe muwala otomumanyi watuukako ewa maama muto. Wabeera wa maama muto tavaayo. Amulemedde. Abantu abo abadde yakavaayo kubanga muto. Kyokka abadde yakajja ate erazzemu amulemedde. Bali bakwatagana. Jukira mu kitundu ekirala twali tetumulaba. Yali wa maama muto ate erazzeeyo. Ffe tuli basanyufu bye watutumye tubikoze abakozi tubafunye. Kati asigale wa maama muto. Bano nga bajja kuyitawo. Olinga asigala asoma ebbaluwa. Paulo omutume gye yaweereza abeeroma. Alowooza ajja kugwa ku yeekasubi. Gye baaweereza abeekasubi katugirinde. Banyuma obudde bugenda maaso n'okwetoloola. Nga ebbanga bwe liyitawo. Katudde n'oluvannyuma lw'akafo gye batudde. Waliwo munnaabwe omusama baamuleese. Baze kubalaga. This is my sister. Ono sister wange. Mukwano gwa yafuka sister wange. Shina. This is my boyfriend. Ono boyfriend wange. Kalinooza tekakkiriza bulaza waako. Nekaweweeta. Netiwaka ng'endaga wano waliwo akalikonda. Okay. Oli alabye netiwaka emulazi wano waliwo omuyaayi. Omanyi tufune ka toosi. Ate otoosinga mwekutte. Baalina otoosinga. Shina yajja anoonya. Yalaba ebifaananyi byonna baamusindikira yajja abugumye. Ne lwera yali yakatuuka. Yatuukirawo nga ayagala kulaba omulenzi ono. Kyokka boyfriend kati yafuuse boyfriend w'oli. Wangu wine simu. Olina okuba nga olina essimu tukwatagane kati njikuwadde. Okay. Kakati. Ninze simu. Mpozi. Kyolina okukola. Ekirala kye mbadde nerabidde. Kwati. Zino sente zino zivudde ku kiweebwayo. Gula layini otekeko neya time. Onkubire nfune enamba yo. Enamba eyange njikuwadde kapapula kali. Waliwo ekisigadde ye musumba kikwawa. Zasebo Mukama akikubalire. Kyana gwoyire ekyejo. Naye alina ekyejo. Kale. Kale. Mulinnya erya Yesu. Ojja kuba bulungi. Amina. Ojja kugyeka nkolaga Abebulaniya. Yange bakibye. Ono adde n'akaaba. Ono naye ebizibu byalina. Bamubyeko essimu agudde mu ggaali oba nga gyabeeko gwakubira. Ye mukyala wa Kabano. Ajja kuba simu yensiiti balungi nsiiti bamunyakudde essimu. Hello? Yanze Dorini balungi nsiiti badorini bali babiri. Ono ye balungi nsiiti ng'okaaba anziyeko essimu yali bakagimpa bagibbye. Boyfriend we twamulabanga mu pakasi tayinza kubanga yamugulira essimu. Abadde abuuka ku mwala n'abagwamu. Tuli ludda wa? Ne wano ng'ova ewaka wano ku dduuka wano. Bakikubye amatama. Tegageze bugezi wabula mpi. Ziri omwo zisitamye. Bambi. Kati nno tokaaba ngenda kujja. Akubye ne bamubuuza nkwongere. Bamukubye ne bamubuuza bamwongere. Kati abakuwa ekyokunywa nga bwenzi mugambe nowakirya nve mumpe ono boyfriend wa munaffe mwana muwala muwe ekyokunywa kyonna kyayagala. Waliwo ayogera n'eddoboozi nga lya kigaggaani oyo. Kale agambye ajja ate ebyokunywa byo tabyogeddeeko. Abakazi n'okulya bampeka
kamayina asinga akatono nekyokulirako tekyerabira waba takyogedde yamanyi mayina asa omutono nga taliiwo kati amulinda amale kujja bambi bakikubye empi ziri mu matama zisirise kati tuvaayo ono yabakana ne yali mwanyina kati omukwano gubasaza mu kabu nze gula omutima gwonna gugwo nze gwolaba wano omutima gugwo ajja bayitawo waliwo kiponyo ndabe maali kinyankole kiki ayayayay nalaba nyasi lindako lwaki otunulira nyasi ya mukazi wange katata okubye waki kiponyo lwaki akutunulira nyasi asana musango gwa naggo omuntu akutunulira guba musango lolo kubango oyine ebbuba kati omuntu tebatunulireko lwaki atunulira nyasi zerira okutunulira nyasi yo kyokka batandika basista kati bagalana tuddeeka Mandera ono atunula ng'omusooka oliraba alinga ateebase ku tulo bezi yakubye kiponyo bulo noli mu birowoozo bingi ono yamubuuza birowoozo birazeewa kiki tegeera buzibu ki Mandera simanyi oba Katonda nze yanto oba Katonda nze yakola atya bwengwa mukwano era sikyategeera bakonganya omukwano gwonna baguteeka kuno okimanyi nti ndi mukwano gwa Namaddala ne Sheira ali mu mukwano gwa Namaddala ne Sheira limanyi lwali musaaliisaamu lwali bino bya ddala ate kirungi kasira mwannyinaffe bo bataata banakikkiriza gwe nookyali awo nange tewankuba omanyi kano kateewo kankuba akaweereza wano ewaabwe tewankuba naye ate ekimbuzaabuza olumu mulaba ng'omuto olumu mulaba ng'omukulu olwajjanga ebbere kwe liri olumu ajja lisuna ambuzaabuza era kyensaba Mandera wesonyiwa omwana oyo omwana muto ye muleke njagezaako bw'ogambye njagezaako ne lwakuba olumu ajja nga mukulu olumu ajja muto mbw'amubuzaabuza kiraka waba alina byanywedde amulaba mukulu bw'aba talina mulaba muto kati nga amuyita leero yazze mukulu omanyi toli muwala mulungi laba omulungi kati omulungi tola toli mukozi wano era atunula ng'okkola okimanyi nti njagala obeere mukwano gwange owa Namaddala oba mukwano gwange ogenda kulaba nga ebintu bikutambulira sente zigenda kweyongerako nga era ndi mukwano nkuteerayo obuugi ku mmeeza obusingako ndekato abaaye omwana akaaya n'omugamba biki obadde okola ki Mandera obadde okola ki omwana wange omukozi obwongo bwo bukola obwongo bukola bulungi Mandera naye wabaaki ono yagenda wajjajja Kayi okufuna ey'ebizigo erireeta abaana be tayagala bo batwale munnaye oluvannyuma tulabe na wali wali mu ntebe tukyali wano ewaabwe waba Mandera maama waabwe yeebase alina ebitumbwe alina eyitibwe ali mu ntebe omwo mwami we yakomawo Jofule patiri mwana Katonda webale kumpa ekyengera kya Allah baby Jimmy naawe njaku Jimmy amuyisemu omulala kulikayo dad Jimmy nayiya kyose Jimmy antuga nga bateeka mu drone nga bambuuza bukakati gali etegeeza ki bakutuze tebakukubye tebakuze pulira drone bakubirayo emigo walukaga yatugamba mu drone babakuba lino nkuba bwotyo onansonyiwa sijja kuddamu ze mbadde manyi nkuba ow'omu drone manya mpolida agivuga bamuyita Jimmy pulira abantu ze binnuma omanyi ogugumuka noyita erinnya ly'omusajja omulala kibadde kirooto era kirooto kaaba kavije stifula damu digester ku 0759 299 4M2 tusisinkane mukaddako